Weewaawo tukomyewo nate era tubeeko ne kituyiga okuva ku Namulondo ya Katonda. Tusaba Omwoyo Mutukuvu atukola obulungi, atuyigirize, atutwale buziba, tubeeko ne kyetumanya. Nate era olunaku olwaleero ekitabo kya Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna okugira ddala ku lunyiriri olusooka, omutwe gwe tuzze tutambuliramu nga gugamba nti tova mu kukkiriza. Tova mu kukkiriza. Weewaawo tova mu kukkiriza. Network abange kusumbwamuko, ojja kudduka ku Facebook oteekemu spiritual minded, ojja kuba otuuka waawo nga wo tewali buzibu bwonna. Weewaawo network eri kiriyayo, terina buzibu. Tutunuulira ebiseera bino bye tulimu. Tulaba nga Pawulo agamba Timoseewo nti bino ebiseera bino bye tulimu oba zino ennaku ez'oluvannyuma abantu bagenda kudduka mu kye bayita okukkiriza, bagenda kukwegaana. Weewaawo kale agamba nti naye Omwoyo ayogera lwato mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza. Agamba nga bawulira emyoyo egikyamya, nga bawulira emyoyo egikyamya. Akagambo ako twali tunaba katunuulira nnyo. Abantu omulembe guno gwe tulimu oba ennaku zino ze tulimu ez'oluvannyuma, abantu bagenda kuva mu kukkiriza naye nga bawuliriza emyoyo egikyamya. Emabegako nali njogera ku kuwulira nti biki by'owulira, biki by'owa obudde okuwuliriza amatuugo n'owa obudde okuwuliriza biki? Kubanga okuwuliriza ky'owuliriza ne ky'olaba mu bulamu buno mwe tutambulira kikulu, okwongera ku bulamu bwo oba okubukendeeza. Katatwe ne kisangibwa nga tutambulira mu bulamu bwa mirundi ebiri, obulamu obw'omwoyo n'obulamu obw'omubiri. Molini weetereze ne kwagala Beti n'abalala. Olunaku olwokubiri muleke kuntega kakodyo, muleke kuntega kamaso, mwe muweereza. Mumala ne mwebuzaabuza bwe muti ne musirika bwecce ne lutuuka ne mbalinda ne mugaana okuweereza. So ensonga eyo mugitereeze. Amiina. Otherwise nja kubasabira essaala ebyenje bibalume amagulu ago. Kati munaku zino abantu byetuwulira kikulu nnyo. Gugambye tutambulira mu bulamu bwa mirundi ebiri, obw'omwoyo na buno obw'omubiri. Kyokka n'obulamu buno obw'omubiri era byetuwulira ne byetulaba okuzikiriza obulamu oba okubongerako ku byetuwulira ne byetulaba. Ne mu nsi ey'omwoyo bwekityo bwe kiri, byetuwulira ne byetulaba. Kubanga mu nsi ey'omwoyo ky'owulidde bwe kiba nga kikyamu, mukwano gwange, mu nsi ey'omwoyo ky'owulidde bwe kiba nga kikyamu, osobola okuzikiriza omwoyo gwo. Omwoyo gusobola okuzikirira nga ky'owulidde kikyamu mu nsi ey'omwoyo. Kubanga okukkiriza kuva mu kuwulira. N'eki ky'owulidde. Kubanga Abaluumi essula y'ekumi olunyiriri lwa 17 tekukkiriza kuva mu kulya n'okulya ekigambo kya Kristo. Naye ate waliwo n'okukkiriza nga ky'okkiriza si kigambo kya Kristo. Ekyo kikulu nakyo okukitegeera. Waliwo n'okukkiriza nga ky'okkiriza si kigambo kya Kristo. Kubanga waliwo n'akkiriza mu kati ke bamuwadde mu ssabo n'atambula nagwo. Ekyo kiba kigambo kya Kristo.
naye nga bakogereddeko ebigambo bw'okatwala nti okanyikako mu gundi mu mazzi nti n'oganaaba nti bw'okatwala nti okola bwonna bw'otwala akati ako. Ffe nkugambye waliwo amanyi akatale k'ewaffe eyo ali awo bamuyita Beti. Naye bwe twagendanga mu katale eyo wabangawo abasajja batunda obuti ngaga nti akati kano bw'okagula nti n'okatwala nti omuwala omukoonako katono nnyo nga takuwulidde oba mu mazzi. Oba kitegedde kati kitowulidde ekigambo kya Katonda naye n'ogenda naki n'akati ako gwe n'oba nga okoze otya ensonga eyo gikoze otya olowooza ogimaze nga byawa ebintu banayo ebintu ebimu n'obijjukira noga nti nyine kati wanaliko ekiwano obuto buno naye si buto n'abakulu gye bali be balimbalimba twala akati kano ojja kuŋŋaanya kyalo kiramba ojja kutuuka obeegobera n'okubeegobera ojja kubasimbya layini omaliriza ono ng'onaayingira omaliriza ono ng'onaayingira byawo twala eri. Haleluya. Naye agambye nti nga bawuliriza emyoyo egikyamya munaku z'oluvannyuma kyokka weewuunye gye twettanira okuwuliriza emyoyo egikyamya. Kristo atwalibwa omwoyo okukemebwa mu ddungu. Omulabe najja n'amulaga ekibuga n'amulaga ebyobugagga byonna namugaa ati gwe kasita onsinza ebyo byonna mbikuwadde. Kati okutuula mu kkanisa, okutuula mu yeekaalu, okutuula mu kuŋŋaaniro, okutuula mu ssinzizo n'okwata peeni owandiike ekigambo kya Katonda okiggyemu amakulu oba okibeeko ne kyokiyigamu tewali. Ye nga kigambo kye kikubuuliddwa. Kubanga nze nja kujja n'ennyiririza ngezi. Nga nze mmanyi nti ezo zokka zigenda kubakyamula mu njiira essente ku kituuti. Okwo si kuyiga. Nje nkugambe bibala by'omwoyo kwe kwagala kukkiriza ngende kati olunkuyigiriza ki? Olwokuyigiriza ki? Tewali. Byetuwulira biki byetuliisibwa biki byetuyigirizibwa okuwulira enjigiriza ey'emyoyo egikyamya tetugenda kisanga bweru ne mu kanisa kubanga waliwo ekkanisa ezateekebwawo nga zo bizinesi. Tagenda kukuwa ekyo kyotekeddwa kufuna wabula ajja kuwa naawe ekyo kyoyagala kubanga olwedde oli mu bwetaavu. Nojja mu kyaki otambuddeko mu masabo eyo yonna okwoyo tambudde yonna nojja mu kyaki noga nti oba oli awo wano we naawonera. Kale naakusanga ng'embeera gy'olimu yeeyo yakuyaggayagga. Nagaba ogula kino omukisa. Amina. Kale agamba nti mwegikyamya n'okuyigiriza okwa basitaani. Tuyinza kwewala tutya ebintu bino? Okwewala enjigiriza ey'emyoyo egikyamya n'eya basitaani. Tuyinza kubyewala tutya? Tuze tugamba nti okwewala bino byonna abooluganda tutegeere kiki ekitutwala mu kkanisa. Kiki ekitutwala mu makuŋŋaaniro? Kiki ekikutwala mu makuŋŋaaniro? Osimaatinze oyingidde ekkanisa ogenze bakuwe ebyamagero ogenze waliyo obujulizi
ogenze mu kanisa erimu ebyuma ebirungi, ogenze mu kanisa erimu kwaya ennungi, ogenze mu kanisa esinga okubaamu vibe ebyo bitwagala, ekkanisa yettegula, ekkanisa omusumba waamu alabika bulungi, omusumba waamu ayambala obusaati n'anyuma, ayambala obukooti n'anyuma, ayambala obusuuti n'anyuma, omusumba waamu avuga emmotoka ennungi, omusumba waamu awunya bulungi, akuyitako naye n'owulira nga yes. Bye bitutwala mu makanisa. Bayimba bulungi, ebyamagero, obujulizi, wali tewenyiga, otuulanga n'akafuufu konna tewali, naye ekkanisa zeeri, wenawena novaayo ng'oddugadde, wenawena. Haleluya. Ekkanisa yeri ya luzungu, ekkanisa yeri ya biki, bitwagala ebyo byokka bwe bityo. Naye kiki ekyandikutute mu nnyumba ya Katonda? Gwe. Tunaba kutunuulira mategula, tunaba kutunuulira bavuga mamotoka, tunaba kutunuulira bujulizi, tunaba kutunuulira byamagero, tunaba kutunuulira nyambala ya musumba, tunaba kutunuulira nnyimba ze bayimba, tunaba kutunuulira kiki ekikutwala mu nnyumba ya Katonda. Tugende mu Befeso essula ey'okuna olunya olw'11 tugenda kweyongerako tukeko wansi kubanga wali tubale tukoma ku ssula ey'e13. Haleluya. Ekitwala mu nnyumba ya Katonda kye kino, ng'abalokose era ng'abalokole era ng'abayigirizwa. Ekitwala mu nnyumba ya Katonda kye kino, tonaba kutunda byamagero, tonaba kutunda kusabira, tonaba kutunda nnyumba, tonaba kutunda ekizimbe kirungi, tonaba kutunda tendo lye bakuba, byuma bye bakuba, amazina biki. Kitwala mu nnyumba ya Katonda kye kino. Efeso essula ey'okuna lunyirwa 11. Lwaki nemedde nnyo awantu wano? Abooluganda ffena tuli ku social media kuno, naye bangi nnyo tebamanyi lwaki bagenda mu makanisa. Kristo ebbanga lyamala ng'atambula n'abayigirizwa, tekwali just kumugoberera, wabula kubalaga kituufu kye bateekeddwa kukola. Era yatuulanga ekiseera n'abasomesa nga bayitibwa bayigirizwa era nga ye bamuyita muyigiriza. Omuyigiriza ng'alina okuyigiriza abayigirizwa. Balina okulekawo bakole omulimu ogwo. Nze ndi wano siriiwo kubafunamu sente zammwe. Nze ndi wano siriiwo kujjuza kanisa, siriiwo kubeera n'abantu bangi. Nedda. Mukama wange abaleese nga beewo bangi, yes, naye ekikulu si kuŋŋaanya numbers nnene. Nabagamba nze gye nayigira obwamakanika waaliyo abantu, nasangayo abaana 2, nze nemba wa 3. Omusajja n'agamba sisomesa abaana basukka 5, gala gye namba. Ate nga takanika buno mmotoka butono nga ye yabugoba, ng'akanika mmotoka nnene, fuso zitata, wakanisa obumotoka obutono ng'akanika buno bu-elefu, buno buyisuzu buno obutono butika omusenyu, nga bwe bumotoka obutono bwe tukanika, naye nga tasukka baana 5. Tuba bana 5. Ng'omanyi lwaki ensonga? Agamba bangi tebayiga, yayagala bantu 5. Omwaka gumu ng'akuggyeko omukono era bwe kyali, omwaka gumu ng'akutuma ku kkubo n'ononayo emmotoka efiiriddeyo n'ogireeta nga nnamu. Bantu 5.
So ekikulu si kya numbers nene, ekikulu si kya kuzimba kanisa nene. Yes, tuzeetaaga ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe, naye Katonda tayagala ekyo kizimbe era takimanyi. That's the truth. Oba okiwakana, musumba gwo boine ekiwalaata, oba oyina enviiri, oba oyambala otya, oba ofaanana otya, Katonda tamanyi kizimbe kizimbiddwa na matafaali na musenyu na ki, amanyi kizimbe kiri eki omuli omwoyo gwe. Bakoliisa ekisooka essula ey'okusatu olunyiriri 16. Temumanyi nti muli yeekaalu ya Katonda, omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Ekyo kye kizimbe Katonda ky'amanyi, era ekyo kye kifuula kiri ekizimbe ekizimbiddwa ekkanisa. Bwe kiyingiramu bwe kiti, then ekyo kizimbe ne kifuuka ekkanisa. Ffe wano we tuli eno kanisa, kubanga ffe kanisa, ffe tukuŋŋaaniddewo. Bakoliisa 3:16. Brenda. Hallelujah. Agamba Abefeso essula ey'okuna olunyiriri wa 11 nti era oyo yawa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abayigiriza nti abayigirizwa, n'abayigiriza ebirabo 5. Kati nno ebirabo ebyo 5 byonna nga birina okukolera awa teamwork. Niyo osanga nabbi nga takola na musumba, osanga omusumba nga takola na mutume, osanga omutume nga takola na musomesa. Wasajja, God bless you Facebook, nga tebakolagana. Lwaki? Omusumba enjiri gy'abuulira, abuulira yiye ayiseewo ebibye, kati ate omusomesa yajja kujja kwata ekitabo akisomesenga bwe kiri. Kati ate oli y'olunyiriri yalukoze bw'ati afuna akasente, kati omusomesa yasomesa ekituufu, baba tebagenda kukwatagana. Kati birabo 5 byonna okuzimba ennyumba ya Katonda, okuzimba yeekalu ya Katonda, nze naawe, ebirabo 5 bina kubanga bitambulirawo nga biseeki okukkiriza okwo, mu mwoyo ogwo, mu kwagala okwo. Anti agambye bino birabo 5, tugende ku 12. Olw'okutuukiriza abatukuvu, bano abatukuvu, olw'okutuukiriza, Precious, God bless you, we wale kujja, olw'okutuukiriza bano abatukuvu, anti ababeera bamaze okutukuzibwa, ababeera bamaze okuva mu butale, ababeera balokose ku crusade, ababeera balokose mu malwaliro, bano bwe bajja olw'okutuukiriza abaki abatukuvu. Eno ye kugamba bwe nti amplified gye tuba tugendako ko naye etubuulire okukola kutya, ye kiyita etya, amplified ekyogera etya. Befeso, guys, Befeso essula ey'okuna, Befeso essula ya 4 olunyiriri olw'11 agamba nti era y'omu oyo eyawa abamu okuba abatume, n'abalala okuba bannabbi, n'abalala okuba ababuulizi b'enjiri, n'abalala okuba abasumba, n'abalala okuba abayigirizwa, abayigiriza nti abayigiriza. 12 ekyo yakikola. Kati eno ye kunyonyola bulungi, that's why eyitibwa amplified. Agamba nti ekyo yakikola. Lwaki yakikola? Olw'okutendeka abantu ba Katonda. Ene kugambye olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'okutuukiriza
abatukuvu kikyukamu katono naye message esigala ye okutuukiriza abatukuvu bwe tujja mu kanisa. Praise him Dora. Praise him, praise him, praise him. Bannange Precious, praise him. Jjajja wange omuleseewo. Olw'okukola kutya olw'okutuukiriza eno yo bwegamba abatukuvu kubanga olwedde tuba tumaze okukola ki okutukuzibwa n'omusaayi gwa Kristo. Owedda gyali mu kasonda kale amina olw'okutuukiriza abatukuvu ba Katonda. Okay, kati ate no yegamba ye kikugira bulungi nga bw'ogiwula nti amplified olwo ekyo yakikola olw'okutendeka abantu ba Katonda olw'omulimu ogw'obuweereza. Yensonga lwaki ebirawo 5 bino biri mu kanisa. Ensonga egitegedde olw'okutuukiriza oba olw'okutendeka bigatte. Olw'okutuukiriza oba olw'okutendeka ekikulu kiri nti kujja kutendekebwa. Niutinga mukwano bannange Mukama Katonda otukoze otya? Ani akuseseza obuseko obwo bwonna akukutte waawo? Haleluya. Olw'okukola kutya olw'okutendeka abantu ba Katonda byebirabo 5 mu kanisa olw'omulimu ogw'obuweereza. Ekyo kiba kituyamba ki? Kyekiri kye batugambye wali eri mu kitabo ekya Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna. Haleluya. Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna batugambye batya mujjukire. Pawulo ng'agamba Timoseewo ti mu nnaku ze ez'oluvannyuma abantu bagenda kuva mu kukkiriza olw'okuwulira emyoyo egikyamya. Kubanga abantu abooluganda tuwadde amatu gaffe emyoyo egikyamya. Naye ekizibu kivaawa kye kituleese wano. Abefeso essula ey'okuna olunyiriri olw'11. Abantu okubanga tebawuliriza myoyo gikyamya na njigiriza y'abasitaani nga batugambye mu Timoseewo ekisooka essula ey'okuna olunyiriri kuva ku lusooka. Bannange abantu obutawuliriza myoyo gino gikyamya butagiwa matu na myoyo na njigiriza y'abasitaani bantu balina okuba nga batendekebwa. Tujja mu kyaki tutendekebwe. Olwaki? Olw'omulimu gw'obuweereza. Omuntu yenna agenda okuweereza Katonda ateekeddwa okutendekebwa. Ate okumutendeka kigenda kumuyambako kubanga tawuguka na myoyo na njigiriza y'amasitaani na myoyo gikyamya tawuguka. Talimbibwa. Onaze okuyigirizibwa, onaze okutendekebwa ekigenda okumuyamba obutawuguka njigiriza. Bw'anajja mu kanisa nze ne mmwe ekigambo ekimu kya Musa ddala wazimba ku lwazi oba wazimba ku musenyu. Kibuyaga bw'anajja enkuba n'etonya mukoka n'akunta n'akulukuta togenda kutwalibwa. Tolina kujja bujji mu kyaki
kukuba tendo, kubuukabuuka, kutendereza mu kye kitulese mu kyaki. No. Ekyo kiweebwayo ky'oba owaddeyo okutendereza Mukama n'okumusinza. Kiweebwayo. Ekikulu kuyigirizibwa bwe tumala okutendereza kusinza, okuyigirizibwa. Kubanga agamba nti olw'okutuukiriza abatuukirivu ba Katonda olw'omulimu ogw'obuweereza. Yes, okuzimba omubiri gwa Kristo. Okuzimba omubiri gwa Kristo. Yenze naawe. Okuzimba omubiri gwa Kristo. Tetutunuulira kuzimba bizimbe. Mwe ba Fatuma baani mugenda kubizimba, ba Betty ba Brenda baani mugenda kuzimba ebizimbe bakwagala baani, ba Precious mugenda kuzimba ebizimbe, banagasumba. Naye bw'obanga tutunuulidde kuzimba kizimbe kya Kristo mwali totawaana kuzimba bizimbe biri. Era ffe tubira wakusomirya omusajja akubiwa ekizimbe naye kubayo tooki kyekizimbe ekitudde mu kizimbe ekyo kizimbiddwa. Kubanga ekanisa yetudde mu ekyo ekizimbe bwebanga tezimbiddwa kiri oli azimbye kyabwerere. Nkiddemu kiwulire bulungi nnyo. Kino ekizimbe luva okwaya lugogomola ekitunula ng'omuntu bwe kibanga akituddemu nga ye ekkanisa bw'abanga tazimbiddwa kiri ozimbye kyabwerere. Katonda takimanyi. Ne bw'okizimba nga kimyansa kitya Katonda takimanyi. Kye yakoma okumanya ye Weema Musa gye yazimba. Ekirala kye yakoma okumanya ye yeekaalu ye yeekaalu ya ani mutabani wa Dawudi gye yazimba Sulemaani. Dawudi gye yali ateekeddwa okuzimba. Katonda n'amugamba ati no engalo zo mutabani wo kaagizimbe Sulemaani. Sulemaani n'agizimba. Ebyo bye bizimbe Katonda byasembayo okukola ki? Okumanya okuzimbibwa. Ekizimbe ekyaddamu okuzimbibwa Kristo yakizimba. Ye gwe nange. Ekyo ekizimbe Katonda kyamanyi. Kati ne bw'ozimbisa matiriyo agava e China ne gavaawa mu Amerika matiriyo naye nga tozimbye ekino ekizimbe oba otawanira bwerere. Temumanyi nti muli yeekaalu ya Katonda. Bakolisa ekisooka essula eyokusatu nnyiri olw'okumi omwoyo wa Katonda abira mu mmwe. Okay. Agamba bw'ati Befeso essula ey'okuna olunyiri olw'ekumi okutuusa wulira bakugambye nti olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Wano wali omulimu gwaffe abooluganda. Wano wali ebibuuzo ebigenda okutubuuzibwa nga tebagenda kubuuza musumba wo. Wano wali ebibuuzo nga tebagenda kubuuza bisopu wo. Wabula gwe wenna akwata eno n'oyigiriza abantu. Gwe wenna akwata Bayibuli eno n'oyigiriza abantu ogenda gasimbagana mu maaso ga Katonda bw'oti nga bisopu wo takuliiko bw'oyita bisopu. Let me tell you guys, fenna tuli ba bisopu. Era kino kakibategeeze mwenna abaawubisibwa nze naawe tuli ba bisopu. Gwe wenna akwata Bayibuli eno n'oyigiriza. Gwe wenna akwata Bayibuli eno n'oyigiriza oli bisopu. Bisopu si alina ebizimbe ebingi. Bisopu si ye muntu gwe bagamba mbu ono yalabirira ekkanisa mulabizi w'amakanisa gonna. Oyo si ye bisopu. Katonda tatutumangako kuzimba bizimbe ebyo. Bisopu yalabirira ekizimbe gwe. Bisopu yalabirira ekisibo gwe. Bisopu mu Bayibuli gwe tumanyi bisopu talabirira ndiga na ssente, talabirira ndiga na mmere, talabirira ndiga na bizimbe nti alina amakanisa mangi gazimbye. Nonti ato bisopu yono akwata ekigambo kya Katonda n'akiriisa ekisibo. Bisopu omulabirizi kati mu nseene y'omwoyo va mu eri ey'aba Musa mu nseene ey'omwoyo eya Kristo. Omulabirizi ye gwakwata ekigambo kino n'okisomesa n'okiriisa omuntu.
yegwe mulabirizi tulabirire kanisa ya Kristo n'ekigambo sina sente sina bizimbe tulabirire kanisa ya Kristo n'ekigambo kino yegwe bishop oba oyine esikati ekyamye tunudde eno oba oluviriro lonna lukulinga lwa mulalu nengo yimira ku street n'olise ekigambo oba tusenyeza mannyo oba ofaanana otya ng'ojeregebwa kasitoba ng'okwata ekigambo kya Katonda n'okiriisa yegwe bishop gwe mulabirizi haleluya then bwagamba nti olwe 13 okuzimba omubiri gwa Kristo awo tukomye ku 12 okutuusa lwe tulituuka fenna mu bumu obw'okukkiriza kati no wano ekkanisa ya Kristo we yakubibwa fenna tusobola kutuuka mu bumu bwa kukkiriza kubanga buli omu ayigiriza bibi talemwa oyinza okumusanga nga ye byabuulira birala amina oyo omuyisi n'agasumba ye nannyini lujja luno era teweekyanga mwe mwe bawalamu abali wano ababuukabuuka kubanga tuyiseeko wa mukadde oyo lwakuba waliwo agenda okumutumenyera waliwo agenda omumenya bamuyita poliisi yasa amuzinisa amazina amazibu ennyo alimba bugambye okay kale tubuulire essuula ye 13 emini olunnyo lwe 13 olwo wekalakase tusomere amina naye nno neerabidde Facebook oba tebajja kuwulira mbasi basazeeyo baba tebagenda kuwulira essuula ya 4 b'Efeso olunyiri lwa 13 baba tebagenda kuwulira nga kinkoze bubi kati awo kite sorry baba tebagenda kumuwulira naye nga ate kinkoze bubi kuba nze nkyasinza okwagala okunsomera Bayibuli Mukama Katonda kale it's okay kale kansome agamba nti okutuusa lwe tulituuka fenna mu bumu obw'okukkiriza tutuukayo tutya mu bumu obw'okukkiriza nti bwe tujja mu kanisa tuyigirizibwa bwe tuyigirizibwa ne tuyigirizibwa okuba nti tuyigirizibwa olw'omulimu ogw'obuweereza okuzimba omubiri gwa Kristo ne tulyoka tutuuka fenna mu bumu obw'okukkiriza agattako n'agamba nti n'obw'okutegeera omwana wa Katonda kati ekyo nakyo kikulu era tukirabako ne mu Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunyiri olwokuna ng'agamba nti njagala abantu bonna balokoke n'okutuuka okutegeera ddala amazima ffe era tugamanyi nti ye Kristo kati can you imagine omuntu alokose jasigwa omuwanjiri gyayagala kuwulira emusanyusa naye tafunye kadde kayigirizibwa kutegeera Kristo ono mwana wa Katonda yaani n'okutegeera Kristo nakyo kikulu abasajja batambula naye mujjukira bulungi nnyo jjajja Nakasumba wali eri mu Yokaana enjiri essuula ye 14 olunyiriri lwa 8 awo Filipo alyoka amugamba nti owange tulage kitaffe nga bannange tebamutegeeranga nako nabaga nti Filipo kasookedde embeeranga nammwe wano temuntegeeranga ebbanga litusambudde nammwe naga nti bannange
alabye kunze aba alabye ku kitange kubanga nze ndi mu kitange naye ali munze olina akitegeera Kristo yaani Matayo essuula esooka olunyiriri lwa meka lwabiri mu meka mu 3 nti Emanueli Katonda ali naffe kubanga bamukulaga nti yejjako ekitiibwa byonna n'abyeyambula mu Filipi essuula ey'okumeka ey'okubiri ebitiibwa byonna n'abyejjako eby'obwa Katonda. Amina. Onalyoka jja mu kifaananyi ky'omwana. Kale nno eyo gyasimpise obuyisi tuddeyoko wano mu lunyiriri olw'13 agamba nti kutegeera omwana wa Katonda lwe tulituuka okuba omuntu omukulu. Waliwo n'okutuuka okuba omuntu omukulu. Okutuuka mu kiseera eky'obukulu. Oba okutuukirira kwa Kristo. Ngenda kikunyonya bulungi naye tebijjayo bulungi. Okutuuka mu kiseera eky'obukulu. Okubanga Kristo. Kubanga bwe tujja mu kanisa ne tuyigirizibwa tukula. Tuba n'okukkiriza kumu, tukula mu mwoyo, tutegeera omwana wa Katonda, ate ne tukula mu bukulu, ne tukula ne mu kiseera eky'okuba abakulu okutuukirira kwa Kristo. Tutuukirira mu Kristo, ne tubanga Kristo. Eno ekijjayo bulungi kanjikuwe katono nnyo. Ono agamba bw'ati Amplified agamba nti 13 Befeso essula ey'okuna 13 Befeso essula ey'okuna nti ekyo kijja kutwongera okugenda mu maaso okutuusa ffenna lwe tulibeera n'okukkiriza kumu n'okumanyira ddala omwana wa Katonda nga tukulira ddala mu mwoyo okutuuka ku kigera eky'okubeera nga Kristo bw'ali. Tujja mu kyaki ne tuyigirizibwa ne tukula ne tuba n'okukkiriza kumu ne tukula mu mwoyo ne tumanya omwana wa Katonda ono. Haleluya. Bwe tumanya omwana wa Katonda ekiddako kiriwa okukula okutuuka mu kigera kye kimu naye ne tuba nga tuli wamu naye ne tuba nga tufaanana Kristo mu kigera kye kimu naye. Ekigera kiva mu kigambo kigero okubanga ekyo twakigako wano nti okuba nti minzaani otaddeyo ejjinja ery'ekiro 5 ne sukaali opimye kiro 5 nga kyenkana okwenkana ekigera kiva mu kigambo kigero nga mwenkana okubanga ffenna tufaanana Kristo kyekiri kyagamba wali mu Yokaana enjiri essula 15:16 tisimwe mwanonda nenze nabalonda ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo kyonna kye munaasaba Kitange mu linnya lyange kibaweebwe. Lwaki? Kubanga oli mu yambadde kalakita ye. Mwambale embala yange. Mubale embala yange. Adapt my character. Mubale embala yange. Kitegeeza mugenda mu maaso ga Katonda. Mbanga nza agenze mu maaso ga Katonda. Kino kyagamba okubeera mu kigera kye kimu. Bwe tujja mu kanisa tuyigirizibwa ne tukula mu kubeera mu kukkiriza kwe kumu ne tukula mu kutegeera omwana wa Katonda ne tukula mu mwoyo. Bwe tumala okula mu mwoyo kyekiddako okubeera mu kigera kye kimu ne Kristo. Oyo ye muntu Katonda gw'ayagala ekyo ekizimbe Katonda kye yeetaaga.
okuzimba omubiri gwa Kristo. Then bwe tuyongerako katono lunyiri lwa kumeka lwa 14. Lunyiri lwa 14 tugambye nti tuteekwa okulekeraawo okweyisa ng'abaana bato nga tuyuguumizibwa amayengo nga tutwalibwa buli muyaga olwo kikyena ebimulinga mu mpadde bingi mukama w'omukisa olwo kikyena nonyeyo eno kukulaga kino olunyiri lwa 14 luno nti bwe tuzimbibwa bwe tutyo abooluganda tuba tetuyinza kutwalibwa mayengo, tuba tetuyinza kuyugumizibwa muyaga. Lwaki? Ennyumba yaffe ezimbiddwa ku lwazi si ku musenyu. Kubanga tumanya amazima. Ye Yokaana Enjiri essuula ey'omunaana olunyiri lwa 3 nti bwe munywerera mu kigambo kyange mubeera bayigirizwa bange ddala. Mumanya amazima ye Kristo wano gwe batugambye okutegeera omwana wa Katonda. Mumanya amazima n'amazima gabafuula baddembe. Bw'obeera wa ddembe tosobola kunyeenyezebwa buli muyaga gujja, tosobola kutwalibwa buli mayengo, tosobola kutwalibwa buli njigiriza. Kiri kye tulabye mu Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna. Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna olunyiri olusooka bamugambye Timoseewo Pawulo amugambye nti mu nnaku zino ze tulimu ez'oluvannyuma nti abantu bagenda kuva mu kukkiriza nga bawuliriza emyoyo egikyamya n'enjigiriza ey'abasitaani. Okay? Kati ki ekigenda okutuyamba ffe obutava mu kukkiriza? Kubanga twagambye mutwe gwaffe tituva mu kukkiriza. Ki ekituyamba obutava mu kukkiriza? Kutegeera ki ekitutwala mu makanisa? Si byamagero. Ekitutwala mu makanisa si kuyimba nnyo. Ekitutwala mu makanisa si lwakuba bazimbye n'amategula, si lwakuba balina amakanisa amalungi ge bazimbye, si lwakuba nti bambala bulungi, si lwakuba nti bafuuwa enzungu. Not at all. Ekitutwala mu kanisa kuyigirizibwa, kutendekebwa olw'omulimu ogw'okuweereza. Tulyoke tuzimbe omubiri gwa Kristo, tutegeere tubeere mu bumu, tukulire mu bumu, tutegeere omwana wa Katonda, tukule mu mwoyo mpaka okukula okutuuka ku kigera kya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwo tuba tetukyatwalibwa buli muyaga, tuba tetukyatwalibwa buli mayengo. Lwaki? Tuba tumanya amazima. Eyo nno y'ensonga lwaki tugenda mu makanisa. Tetugenda mu makanisa kugula mukisa. Kubanga Katonda takwate kusaba ssente z'omukisa nti alina we yagumpa nenguteekaawo nti ntoolako nti guno gwa 15. Nedda. Ekitutwala mu kanisa si mukisa. Already we are blessed kubanga Kristo ali mu ffe. Ensonga eyo oba ogitegeera bulungi nnyo oba nedda. Ekigere kitutwalayo. Ojja kubuuza simanyi osabira simanyi mu tayirozi wakuba okubuukirabuukira mu nfuufu. Kitegeeza naawe awo ba tunnazimbibwa. Tukyali ku lunyiri lwa 14 Abefeso essuula ey'okuna lunyiri lwa 14. Abali ku Facebook Mukama w'omukisa mwebale kubeerayo. Agamba nti tuteekwa okulekeraawo okweyisa ng'abaana abato. Kubanga buli bw'odduka mu makanisa ng'onoonya byamagero, jjukira ebyamagero mmere y'abaki? Mmere y'abato. Buli bw'odduka